Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja ali mu ggwanga lya China gye yagenze okwetaba mu mwoleso gw'ebyobusuubuzi wakati wa China n'amawanga ga Afrika. Ono yawerekeddwako abakungu mu gavumenti ya kuno okuli minisita w'ebyamasannyalaze Ruth Nankabirwa, minisita w'ensonga z'ebweru Jeje Odongo n'abalala. Mu mwoleso guno Nabbanja yalambuziddwa ebyuma ebikozesebwa mu buyiiya ne tekinologiya ow'omulembe. Olwaleero onasinkanya abakulu mu kampuni ya China Communications Construction Company okwongera okunyweza enkolagana yaabwe ne gavumenti ya kuno. Ensinkano eno yeetabiddwa minisita w'ensonga z'ebweru Jeje Odongo, minisita w'ebyamasannyalaze Dr. Ruth Nankabirwa ne minisita omubeezi w'ebyenguudo Musa Echweru. Mu nsinkano eno ensonga y'ebbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba eryazimbibwa kampuni ya China International Water and Electric Corporation kyokka ne limala ne lyonoonebwa amazzi yeebadde ku mwanjo. Kyokka Ssaabaminisita akalambidde n'abategeeza nti Uganda tegenda kukozesa ssente zaayo kuliddaabiriza. Those defects of Isimba, CWE wants government to put more money, and yet those defects are because of the company. They want us to go for a loan. Is it in order? Which method is suitable for repair issues of this project? This has the first set? You have sent that since 2022, when we had the flooding, you have been sending their engineers 4 so far. Ssaabaminisita asabye kampuni eno okuyambako Uganda okuzimba enguudo z'eggaali y'amasannyalaze. So the president is advising us to use the rail so that the cost of repair and of course rehabilitation is reduced. And so we warmly invite you, you the capable and responsible partners such as CCC, to deepen our engagement so that we can develop our country together. China y'emu ku mawanga agasinga okubamu entambula y'eggaali y'omukka nga zikozesa masannyalaze. Kati olwaleero ekibinja ekyavudde kuno kitambulidde mu ggaali eno okuva mu kibuga Changsha okudda mu kibuga eky'e Shenzhen, ng'olugendo luno mu ntambula eya bulijjo lwa ssaawa 8 kyokka eggaali eno etambulirawo essaawa 3.